Chali. Badi segu. Mukaabya. Naye atandise okuyimba nengamba eka tulina obuzibu wano mu industry. Biga yatandika okuyimba sene bagane batandika okuyimba. Ne bagenda okukizuula nti music siwa kuyigirira. Siwa DNA. Siwa DNA. Tuba tuli awo kati ne bakyala b'abayimbi. Twafunako ku Sharon Walukagga mukyala wa gundi oni wa Lutalo yayimbako. Ne tufunako ani awo Kalungi naye n'ayimbako. Zuwena regrets that. Zuwena kiyakwata ali kiddira. Kati n'omwana mukyala akazi wa Kapo naye yayimbako. Naye yayimbako. Sexually transmitted talents. Kati nono naye ndoza gy'abadde South Africa. N'agamba tatange bwe yayimba. Nange nsolo yimbawo nnyo. Ensobi gye yakoze ate yazzemu Abani babenwe. Sooka omuto. Oba yakyali muvubuka. Bishaleka taka kube nendoga Yegwe bawana maridadi. Girl, I'm gonna seek for your attention. Asinzidde wano South Africa mu kibuga Johannesburg. Tugezaako mpola wali eri kuyiriba wano na wali. Naye nga tukikuba mpola. Amanya yenze Mukaabya Junior, mutabani w'omuyimbi wire Mukaabya, omuyimbi wo eyakuyimbira akayimba akakutte bannayuganda omubabironze akufa. Muzeeyi wire Mukaabya ye taata wange era naye ne bw'omubuuza muzeeyi wange. Yesebo. Nakulira kawempaawo naye ngera bwomanyi muzeeyi wange Wandongo abeerawo kaseera era sinza gamba nti saakula naye kubanga mu buto abaddewo so kati kitegeeza nakula naye yesebo naye nga nakulira kawempe eyo e South Africa nzizeeyo buzi. Ndi mukozi nkola mu Supersport era nga nkola mu technical department eya Supersport oba DSTV. Baba basoma computer science. Political. Anti era yenze goyogera naye taata. Ekituufu kiri nti nze ndabikanga muzeeyi namufunamu omukisa. Actually bazadde bange bonna babadde babiri mama ne taata. Nabafunamu omukisa ne basobola okumperera era nze omu ku bujulizi obulaga nti munnaye baweerera abaana. Kuba ate era singa teyamperera era singa saasoma nange singa ndi oba mu mbeera y'abo abataasoma naye yamperera n'ensoma era wano wendi kikwasaganya. Okay, ekintu kino eky'okuyimba mbadde n'emikwano gyange nga bali mu entertainment. Nkulidde mu family ya muziki. Tata wange musajja abadde Wandongo kuviira ddala we twazaalibwa naye kibadde tekindiimu ekyokuyimba. Mbadde nze ndi mu lifestyle yange freestyle na kunoonya ssente. Just nga bw'omanyi nti talent etuuka n'ekunoonya. I just realized myself nga ndi awo mu biseera byange eby'eddembe ne ngenda mu studio nenjiyayo akayimba akannyumidde obulungi. Abakazi bafuuse bayange tebakyalina mikwano twini mumpe kubenonze abotwala ng'ebyana bewala benyirivu bino bibyo twala nange byana wamula Negu. Anyway, waliwo ekintu kye nrealize ku mutabani wa Negu. Oba mutu yenna ng'ogenda kuyimba ogenda lowooza ogenda tabulira mu footsteps z'abazadde bo. First of all, wabanga muzadde wo yali akikuba. By the time you mention their names, nti ni mutabani wa Wire Mukaabya, abantu bagenda kucomparinga ku Wire Mukaabya. This is uncomparable. Nawe kenyini okimanyi. Wamaanyi nnyo. Wamaanyi just kano ke batusampolinze ffenna tubadde wano tuseka. Nti bw'oba ojja gezaako kale abantu batuuke. I want ensi whenever egambe no si mutabani wa Wire Mukaabya oba in the future naye ng'osose n'okuba akajjinga gwo bw'ojjira mu footsteps z'omuntu omulala it will be very hard. Bagamba kati nga bino kaguuni yaani n'omusajja eyakawona omuyimbi yaani kasujja yaani yakwata kabuye Ssembogga bw'ati n'amwesibako.
But I think Jamie Culture was a talent. Lwakuba ye yali muli alowooza oba munafu. But it had nothing to me because I've always been a fan. Tekina kyekyamuggattako ekyokuba nti Mutabani wa Kabuye Ssemboga tekiyina. Yes. So tuyiga okustandinga gwe kanga omuntu. Then maaso eyo tubeere na surprise nti ono bulijjo na Mutabani wa gundi. Kale ndowooza kyekyo. Olutambula mu ba celebrity